Ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli nagamba subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Osubscribinge onyige n'akade okusobola okubanga toyina ky'osubwa kitambulira ku Projan Media TV kubanga tukuwa stories ez'enjawulo. Yes, fenna tumanyi olunaku olwaleero lubadde lwa Idd era nga abantu ab'enjawulo bagezezzaako okulaga abaagalwa baabwe omukwano. Yadde tukyali mu mbeera ya lockdown naye abantu abamu tekibagaanye kusobola kubanga at least beesanyusaamu era nga omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula y'omu ku bo. Naye nga sinakugamba Rema tulabyeko omukulu amanyiddwa nga Epas asobodde okuba ne muzeeyi we bulijjo gwe tutalabangako n'abanga yagenzeeyo n'asobola okubanga yeeyagalamuko naye. Yes, n'omukyala amanyiddwa nga Shiba naye yabaddeko awo nga buli omu asanyukira Idd, omwabadde ne mwana mola amanyiddwa nga Spice Dana nga buli omu musanyufu olw'ensonga ya Idd. Naye omuntu eyasinze okukwata omubabiro social media ye mukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Era ng'ono ffenna tumanyi nti y'omu ku bakyala abakyasinze okwagala kye bayita showbiz. Nga omukyala ye teyerya ntama, ayagala nnyo okuba mu bulamu bwe nga ensi ebumanyi, ayagala nnyo okuba mu bulamu obumunyumira, especially nga alina omwagalwa we amanyiddwa nga Dr. Hamza. Yes, omukyala Rema Namakula yavuddeyo, ffenna oyinza oba tomanyi naye nganze photographer nkimanyi bulungi waliwo omwami gwe bayita Idd Dynamic era nga ono Idd Dynamic y'omu ku baphotographer essaawa zino abakyasinze Uganda abakuba embaga era nga yonna alinga official photographer Rema Namakula era yamukubidde kasimu kuba oluusi nange ebintu ebyo mbikola oluusi mbeera naye nze mbeera nnyo ku video. So omukulu amanyiddwa nga Dynamic ne bamukubira essimu. Rema n'amugamba nti olunaku olwa Idd ojja kubanga ontuukako wano ewaka osobole okubanga onkubayo ku bufaananyi. Yes, era omukulu teyabadde mubi, yasobodde okubanga atuuka ku family ya Dr. Hamza Ssebunya era ne babakuba obufaananyi era wenjogerera obufaananyi busaculatinze social media buli wootunula waliwo kafaananyi ka Rema olw'ensonga nti omukyala ono wankizo nnyo mu music industry, y'omu ku bakyala abakyasinze okuba n'eddoboozi eriyimba ate y'omu ku bakyala aba-inspiring abakazi. Yadde abantu abamu nkimanyi Rema story temujagala nnyo naye kirungi ebadde erudde okujjako mu mawulire, ndowooza mwawummulamuko story ye ne mukkakkana. So yesaawa okubanga tugibawa. Omukyala oyo Rema Namakula n'asobola okubanga aggyeyo omwami we ne beekubya obufaananyi naye ekyewuunyisizza abantu nti omukyala ono alabika engeri gy'ayambadde eyo maternity ennene weetyo kiraga nti essaawa yonna tuyinza okuba nti ayinza otusuulako ekikambwe nga Juliana kye yatukola. Yadde bannamawulire tulookeera era twagala nnyo okumanya naye nga tukitegeere nti omukyala Rema Namakula naye gano si mawulire si ki naye nakyo olina okitegeera nti essaawa yonna omukyala oyo asuulawo omwana. Okitegeera essaawa yonna azaala olw'ensonga nti yessaawa ebbanga lyamaze okuva lwe bamwanjula yessaawa okuba nti naye abaako kye yeekolera. Kyova olaba nti ayambala engoye ennene. Yes, ku Projan Media TV ffe tukuwa bigenda mu maaso mu ggwanga, commentinga, likinga, subscribinga.